tulina okukkiriza nti tuwangaaliramu n'abantu abasiru abawedde emirimu abagamba tukubye nnyo. Ekifaananyi kyolaba kyakubwa mu mwaka gwa 1986 era ng'oyo gw'olaba asaziddwako akasaze oba kassaako ye Dr. Kizza Besigye. Ono nno atudde mu ntebe era akajjadde obulungi ennyo ye President Yoweri Kaguta Museveni era nga yakyali mu ntebe ey'eggwanga. Ekifaananyi ekyo tusooke tukiteeke ebbali. Wabula wayita emyaka mitono nnyo nnyini ddala ekifaananyi kiri ne kiba nga tekikyasobola kubanga kiba olw'ensonga dokitaali yali atutte olugendo lulala ate ku lwa munne bwe baali batambuzaawo obulamu ne bwe baali mu nsiko ng'omu ye musawo wa munne. Olunaku olwaleero we twogerera dokita ali mu nkomyo eno nno nga amazeeyo ennaku ezisukka 5 oba osobola n'okuba nti obalira ddala akabanga akeekulungudde. Mu kifaananyi gw'olaba ye mutabani wa Dr. Kizza Besigye abangi temumumanyi va kwoli gwe mutera okuba nti mulaba omuvubuka omulala wabula ono amanyiddwa nga nkubuulira erinnya lye. In fact olunaku olwaleero ono yasoose okuba nti acelebratinga birthday ya taata we abalala ne bagenda maaso n'okuba nti bamwegattako n'okuba nti bagoberera mu buufu obufaananako bwe butyo. Ono nno amanyiddwa nga Ampa Besigye mutabani wa Dr. Kizza Besigye omukulu awandiise bankaluwa ng'agiweereza taata we wabula ebbaluwa eno ebadde ya lwa lunaku luno olw'okubeera nti Dr. Kizza Besigye awezeza emyaka 7 bweddu. Agambye bw'ati: Dad Kizza Besigye, your life has always stood for courage, truth and unshakable love for people. Even in the face of injustice and political persecution, your strength, resilience and conviction continue to inspire not just me, but so many others around the world. I thank the eternal God for sustaining you through every season. I pray He continues to strengthen your mind, body and spirit and surrounds you with His peace and everlasting grace. In these difficult times of trial, your resilience is a light that cannot be dimmed. Fear not, for I am with you. Psalms 41:10. You are deeply loved and we stand with you today and always. May God continue to bless you with health, joy and happiness now and beyond. Happy 70th birthday, Dad. Bigambo bya Ampa Besigye mutabani wa Dr. Kizza Besigye omukulu ng'abadde aweereza taata we obaka n'amugamba nti obulamu bwo buyimiriddewo ku lw'obuvumu amazima ate n'omukwano gw'olina ku lw'abantu. N'agamba nti wakati nga okikijjanyizibwa era nga toweebwa ddembe lyo nga bwe lirina okuba nga likuweebwa wakati nga osibwa ne ku lw'ebyobufuzi, amaanyi go okuvumirira n'okulemerako tebireetera nze nzekka kuwulira nga nkwenyumirizaamu n'okubeera nti inspiringa wabula n'abantu bangi nnyo okwetooloola ensi yonna. Yeebaziza Katonda ddunda olw'okubeera nti ayisiza kitaawe mu buli season era n'asaba Katonda asigale ng'akyamugumya era n'amuwa ne Zabbuli eya 4:10 nti totya wabula for I am with you, ndi naawe. Mutabani wa Dr. Kizza Besigye n'amaliza ng'agamba nti taata oyagalwa, tuyimirira naawe olwaleero n'ebbanga lyonna. Namugamba nti kwagaliza amazaalibwa ag'emyaka 7 taata wange Okita Kizza Besigye. Kale bwe tuba nga tuvuddekoko awo still ekifaananyi kyolaba kya Bobi Wine kaseera kawanvuyirivu kyemabegakoko ng'ali no Dr. Kizza Besigye. Ne Bobi Wine gyali wali mu United States of America aweereza obubaka obw'amazaalibwa eri Dr. Kizza Besigye. Agambye nti today we celebrate a life that has refused to bow to dictatorship, a man who chose conviction over comfort. That he sits languishing in jail on his 70th birthday is yet another reminder of how much he has had to sacrifice for the sake of our country and its people. Sending out revolutionary birthday greetings to Dr. Kizza Besigye Chifefe. May his sacrifice never go in vain. May he live long enough to see the kind of Uganda he has wholeheartedly
fought for. Obwine agamba nti olunaku olwayo tujaguza obulamu obuganya okubeera nga bwewaayo eri obwa dictator eri dictator. Agamba nti omusajja alwanye ennyo nasalawo afazaali oba bamusibe n'ava mu by'okubeera nti at least abeera mu comfort zone. N'agamba nti dokita amusabira at least abeerewo alabe ku Uganda gyalwaniridde ebbanga lyonna n'omutima gwe gwonna. Kati nno ne ssaabawandiisi w'ekibiina ki the National Unity Platform Omukulu David Lewis Rubongoya naye akuuse ebbankaluwa ng'agiwereza Dakitaari Kizza Besigye. Agambye nti marking his 70th birthday from Luzira Upper Prison is yet another reminder of the immense personal sacrifice Dr. Kizza Besigye has had to endure in pursuit of a better country. God grant that he gets to see that free, liberated country in his lifetime. David Lewis Rubongoya agamba nti ng'aweza emyaka 7 agiwereza mu kkomera wali e Luzira. Kino kitujjukize omuntu ow'enjawulo Dr. Kizza Besigye gwali era ng'asaddaase kingi era ng'ayise mu bingi olw'okulaba nti Uganda lifuuka eggwanga ery'enjawulo. Era David Lewis Rubongoya naye mu kuwandiika kwe amaliza ng'agamba nti asaba at least Katonda ayambe dokitaali alabe ku nsi ey'enjawulo eteereddwa era erimu eddembe kubanga ekyo kyalwaniridde ebbanga lyonna. Ekibiina ki the National Unity Platform olunaku luno okugamba ekiwoomya ennyo omutwe naddala mu kubeera nga bajaguza amazaalibwa ga Dr. Kizza Besigye. National Unity Platform hounded, tortured, jailed and persecuted, yet his resolve has remained firm. We join hands with the general public to celebrate a revolutionary icon. Happy birthday to the retired Colonel Dr. Kizza Besigye. May you live longer to see the Uganda that you have so much desired to see. Atulugunyiziddwa n'ayisibwa mu mbeera ekyasinze okubeera enzibu. Asibiddwa wabula n'asigala ng'agumye. Tumusabira afune oba alabe ku Uganda eyo gy'alwaniridde. Bigambo bya kibiina ki National Unity Platform. Mukadde ke kamu ne muna NUP omulala omukulu amanyiddwa nga Nubyandi naye bw'atyo era naye yeegasse ku bakulu abatwala NUP okubeera nti celebrating amazaalibwa g'omukulu Dr. Kizza Besigye olunaku olwaleero. Era naye awandiise n'agamba happy 70th birthday to Dr. Kizza Besigye even as a political prisoner. His resilience shines a steadfast liberator who foresaw and exposed the entrenchment of authoritarianism. He remains an unbreakable symbol of the struggle for a democratic Uganda. We celebrate your courage. The picture on the screen has been designed by Agora Discourse. On this cause of celebrating Dr. Kizza Besigye's birthday. Ekifaananyi kyolaba ku screen eddakiika eno mukwano gwange kya mwana mulenzi muganda wa Alex Waiswa Mufumbiro. Oda wano ng'abadde ne Honorable Namutyaba Sylvia. Bano nno nabo bawubyeko olubu lw'ekigero olunaku olwaleero wali e Luzira engeri gye kiri nti gabadde mazaalibwa ga Dr. Kizza Besigye. Era nga Honorable Namutyaba Sylvia wamu ne Kato Waiswa Kato Mufumbiro. Abagamba nti today they have visited political prisoners in Luzira Upper Prison. Dr. Kizza Besigye, Honorable Waiswa Mufumbiro and the team, and was striking to receive such strong encouragement from the very people they had gone to uplift. They remain firm in their belief, and the fight for freedom comes at a cost, according to Dr. Kizza Besigye and Honorable Waiswa Mufumbiro. To all Ugandans, Honorable Namutyaba Sylvia conveys the concern of Agaba Anthony aka Bobi Young, who has not appeared in court for the past 2 years and has no indication of when he will be heard again. Namutyaba Sylvia agambye nti balabye ne ku mwana mulenzi amanyiddwa nga Bobi Young myaka 2 nga talabikako maaso ga mulamuzi. Kale ekibiina ki PFF kino nga Dr. Kizza Besigye y'omu ku bakitwala nakyo kibadde kiwandiisa obubaka obuwanvu nno ddala
okwongera okulaga omukwano eri omu ku bakulembeze baakyo era omukulu atuula ku kakiiko aka that committee of the wise Dr. Kizza Besigye bagamba nti celebrating a lifetime of defiance nti bakyekyanca n'okujaguza ku lw'obulamu bw'omusajja yasalawo okubeera nga akola embeera yambiganye era kibuli nangayi. Today, the People's Forum for Freedom stands in solemn yet a proud salute to our patriarch, our pillar of strength and the people's president, Dr. Kizza Besigye, as he marks his 70th birthday. For more than half of his life, 47 years of unwavering sacrifice, Dr. Besigye has stood as the strong wall shielding Ugandans from the excesses of an oppressive regime. While most celebrate such milestones in the comfort of their homes, he marks this day behind bars, yet again incarcerated for the crime of loving Uganda too much. A legacy written in resilience, a physician who chose wounds of a nation rather than individual patients. The shield who has absorbed the blows of state brutality so that the hope of a democratic Uganda remains alive, and the patriot who at 70 remains as relentless as he was in his youth, proving that the fire for freedom does not dim with age. Doctor, they may have confined your body, but your spirit roams free in every Ugandan heart that yearns for justice. On this 70th birthday, we don't just wish you another year, we renew our vow to carry the torch you have held high for nearly 5 decades. Your resilience is our roadmap. Your courage is our heartbeat. Happy birthday, Dr. Kizza Warren Chifefe Besigye. Never take a hashtag Free Kizza Besigye, Free Haj Obiet Lutali, Free Sam Mugumya, Free Samuel Makoha, Freedom for All. Bigambo okuva wali mu kibiina ki PFF. Dr. Kizza Besigye kyali omu ku founders baakyo. Olunaku olwaleero dokitaali awezeza emyaka 7 bweddu egy'obukulu. Wabula gino gimusanze mu kkomera gy'akulungudde ennaku eziwerera ddala 5 n'omusobyo. Yeetaaga essaala zammwe n'okubeera nti bangi bakyasitula amaloboozi gaabwe ne bagagattira wamu okulaba nti dokitaali ayongera okuba nga afuna obwenkanya, okubeera nti afuna justice in that very line. Kifaananyi ekyo ndowooza musobola okuba nga mukijjukira abaaliwo ebiseera ebyo kalulu ka 2026 vote Colonel retired Dr. Kizza Besigye era yali yatambulira ku slogan yali egamba nti reform now president of Uganda. Wagulu yabatekanako ne bagamba nti the next 5 years 2001 to 2006 ojja kujjukira nti ono yeesimbyewo emirundi egiwerera ddala 4 paka lwe yatuuka n'agamba nti no kati kanzire ebbali mbeeko engeri ekintu bwe nkiyiya nga siri ku front line. Ale nzikiriza nkutegeeze ku bannaffe aba Honeybites bagamba nti bo omulimu gwe bakola gwa kukolera byakulya eby'abaana abadda ku masomero. Bwe tugamba abaana abadda ku masomero saabo bokka abadda ku masomero wabula n'ababeera ewaka balina package ey'ebyokulya eby'abaana mu line efaananako bwetyo. Gwe bakubire bukubizi obagambe njagala package y'ebyokulya by'abaana abali ku masomero oba abaana abalya ebyokulya. Balina ebyokulya yogera ku daddies, yogera ku binyeebwa, amawogola, yogera ku bagiya, yogera ku cupcakes, yogera ku donuts. Osobola okubafuna ku 0709 787508 ate era mukadde ke kamu bw'oba oyagala ku pizza size yonna era namba yemu ate era mukadde ke kamu bakola ne cake eza buli mukolo babayita aba Honeybites. Njagala n'okutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG bano basiizi balangi
era nga balina obukugu mu kusiiga langi era bamanyi ne langi ki egenda ku kizimbe kyo era mu ruumu ki. Tebasobola kuddira langi yandigenze mu kisenge ate ne bagisiiga mu ddiiro ey'omu dining ne bagisiiga mu kinaabiro. Nedda, Alson Painters UG omulimu gw'okusiiga langi bagukugukira ddala. Basiiga ebizimbe okuviira ddala ku ruumu emu paka ku makalina n'amakalina gwe bakubira ebukubizo bagambe nti Alson Painters UG namaliriza okuzimba ekizimbe kyange. In fact ne bw'oba olina ekizimbe nga kikadde nga olaba langi yaakyo efaanana si bulungi, Alson Painters UG bazze kugonjoola ensonga eno. Bakubire ku 0705 1936 be bannaffe aba Alson Painters UG. Aba Sidi Omusunsuzi ly'erinnya eryange yenze aba Sidi Omusunsuzi. Yenze atuula emabega w'omuzindaalo buli lunaku era ly'eddoboozi ly'owuliriza ku mukutu guno aba Sidi Omusunsuzi ly'eddoboozi eryo era ng'omukutu kw'oli gwe guno ogwagaliwo. Nagamba nti information yonna gy'olaba ku channel eno tetugattamu kintu kyonna ate tewali kye tutoolamu. Information nga bw'eba eyingiddewo ffe bwe tugikwata ne tugikuwa. Kati gwe omulabi n'osalawo ki eky'okukozesa information eyo. Kati ky'ogenda okukola mukwano gwange bw'oba omaliriza okulaba vidiyo eno, likinga, commentinga ki ky'olowooza, mukadde ke kamu subscribinga bw'oba nga omukutu guno oli mupya, ate era mukadde ke kamu sharingira mikwano gyo girabe vidiyo eno ate ne videos endala ku mukutu guno. Agaliwo YouTube channel, mwebale kutulaba.